Dakika zino ziri 8 zakaita ku sawa enye z'okumakya twaliwo transnet bano bulango nga tulina okutusobaka babakama baffe nenkola musizano gy'osinzira okuwuliriza eddoboozi lya musajja wa Kabaka Medicine ku nze nkuuza ku nate olwaleero naku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna 2025 bingi ebiri mu ggwanga yaffe n'ensi yaffe. Paapa aziikibwa leero beera bapaapa myaka 48 bana babyogedde mukutu guli ogw'amawulire sina kyenkiyinza kwongerako nafuta ayogerako mukutu guli ogwabeeno ogwakkiriza obagaana. Twabadde n'empologombi ofuzi yatufuddeko musajja mukulu Kazoola naye yatugendako yali mu FDC ebibiina byonna bibaddemu yali DA wano waffe Kampala nsooka mulabira nga musajja ali mulwanyi gyetwalingirwa Mateeyo Lutta unit gye yalinga bingi biri mu ggwanga era kusaba kati kukyagenda mu maaso wano okusabira paapa beene yatusiza obubaka bwe eri Obuganda obusaasira n'atulagira abantu be tulabire ku ekisa obuntubulamu paapa bw'ayolesezza era yabadde bangi babadde President of National Unity Platform nina mulengede yabaddeyo Kamwanga yatusiza obubaka ate ne Ssaabasajja Kamwanga Katikkiro yabaddeyo ate wadde n'obubaka obw'empologoma obwasomeddwa. Kulamusiza eno gy'osinza okuwuliza CBS FM 88 programu eyitibwa Paalamenti yaffe betuleeta si basinga okutegeera ensonga naye bajja ne bawa atendaba y'ebintu level eno ebeera ku mutendera gw'aba MP nga tubeereri ku lwokuna n'aba MP ne ku lwomukaaga tulina omutendera gw'aba MP n'otuusa ensonga zaabwe olumu kuba tukola ku bintu biyinza okuleetayo oli munnabyabufuzi n'atuwulira ensonga bwe zitambula tutabika kusinziira ku bantu b'abeeni kyebandibadde beetaaga okumanya. Ebiri mu ggwanga bingi era nga mu byo mulimu okuteekateeka enkalala z'abalonzi akwenali mukwata okutimba enkalala byamateeka yatugambye dda nti okujja NRM yajja empapula mpuliriza empapula zayo yazijjayo ennaku z'omwezi nga 24 yazijjayo jjo paka nga 3 abanesimbawo si ekyo kyokka ate era nebyabakama yatugambye nti tiri kuwandisa abantu balala nagamba nti okulonda kwatandika dda banaffe balina obulimu mu gw'omukaaga bajja kubanga balonda kale byebiriwo ffe ne waffe Masulito kyemani waffe w'abaana bazirwanako agambye nti kati ali kutwala kifo ekya Ssentebe wa Buganda NRM waffe mukulu mukulu watugambye Namwanja abantu beteekateeka bingi ebiri mu ggwanga okweteekateeka kanzije asoboye kwanjula abakulu abaliwo naye ng'ebiriwo kyakyo negamba Papa Francis ye Mungu yamujuludde era nga yadde paapa wa 2 paapa ono Papa Francis yava agikulirwako olw'okweyisaako obulungi mbu nekutegeeza yatambula mu bintu yajja yasoma abadde mwetoowaze ennyo tayagala byamasapi ngaavuka bwe mbiyita ng'era yagala atambula bumotoka butono taliko bugombe njawula bulya mu nsi ezimu era nga musajja wattu afudde alina $10 ku akawunti. Ewiiki eno twalabye National Unity Platform nga yalangiridde ebifo ebimu nti bikalu naye nga babiri mu bantu baabyo era kyalese ebintu badde bingi bibaddewo era nga mu bifo byebagambye ebikalu mumu kyekimanya kabonera ekya Dr. Bedi Bwanika Nyendo Mukungwe ekya Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bagambye ekyabukuto South kirimu Dr. Twa Kagabo ne bagamba nti ekifo ekyali ekikalu kirimu Kawempe South ekya Bashir Kazibwe ne bagamba nti ate waliwo n'omusajja alina omutwe omunene bamuyita Michael Kakembo Mbwatekamwa ekifo kino eky'Entebbe kikalu taddayo kuzungazunga agamba one people awoza nope oyo bamugobedde ddala kale no bibiriwo era nga bino byonna ayakoze bino ye deputy ye
National Unity Platform Deputy President wa Buganda Region Honorable Mwangi Kivumbi ate ngono ye nzoga nti abasajja abadde mukwano nnyo gwabo bemmenye waggulu wekitibwa Mpuuga ne Mwanga Toweza Bawula bingi bakasiba nti bayogedde bingi Basimuju Nganda Mwanga naga nti okufuna obutanyagwa Lesu Lwongoya ye as unopposed ku tiketi ya Kampala Central era nagamba nti n'opukati nteekateeka yagala kufuna ebifo 10 mu kulonda okujja palamenti ye 12 twali kyali awo Honorable Betty Nambozi nagamba kagwake gutonye mwabawoza bino Katotere Lwongoya atali Muganda tulaba Baganda munatuwangula Betty Nambozi bwati bwagambye ebyofuzi ebiri agala Katotere atali Muganda mu Buganda abawangule mu Abaganda muleke munatukola ebyofuzi nawe bitambudde biti ebirala bitambudde sawa yeno ebyofuzi ababaka bali wano banja bakamula kwanyula omulamwa bajja kubuza ngo beyanjula tuli mu mbeera ne banga sematika kiza baka kuchuka Honorable Basimuju Nganda yagamba nti guno omwezi ogujja ajja kubavudde mu FDC twalabye abe kyotera bonna Lukwago n'omukyala Anzara Wenchima Nanto unfortunately nga asaze diragena mu Nope abamu mambuke baga nti fe tusaze diro abamu mambuke ba north nyizo jita north east baga nafe tusaze diro tukyusize ebibiina waliwo abavudde mu FDC ne badda mu NRM sawa ya tetegereka nnyo kujja ng'obigoberera abali abantu babene simanyi bamugoberera ensonga eno kati wansi ebintu biyuguuma bano badde eno National Unity Platform yakoze olukiiko lwa strategic meeting ne mwadi ba stakeholders abalanyibwa ku nsonga ekikirizibwa mu byamateeka g'ebyokulonda bye batuddeyo ne basalawo ebyabadde bingi ng'ogyeko ekya papa ekiri ku magye abantu kyekya Honorable Mwanga Kivumbi era lokale wano nga lokale mbantegeze baffe bya kati abakulu bali wano bo bajja tubuulira biki ensinga bwetambula ng'eyugumye mangu ye kituufu tubuzayo ebbanga tono okulonda tubuzayo emyezi gitejula naye natujja kuba tugenda mu kulonda kweggonga lyonna naye katono kiza nkwanjula abakulu abali wano Honorable against Honorable wali council sawuza katuliza Sebo speaker bwana Medi abatulize na ku radio Ssaabasajja mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda nange sebo mu dakiika emu nsaba okutwala omukisa guno kwebaza Katonda obulamu bwa papa bwamuwadde n'obuweereza obweggonjebwa obw'amazima obutasosola obw'ensi yonna papa abadde mukulembeze wansi yonna ng'obuli abantu bamukungubagidde abadde muntu mukakkamu ate ffe wano bannayuganda twamulabako yajja wano ne emmotoka gye yatambuliramu n'engeri gye yali atambula n'enjogera yatwewuunyisa era tusaba Katonda omwoyo gwe agufune mu bulungi era agulamuze ekisa tutwala omukisa guno nga bannamawokota kubagiza omutiibwa kalidinaali wa Uganda n'abakristaayo bonna mu ggwanga abakristu bonna mu ggwanga ne mu nsi yonna amanya nze Yusufu Nsibambi munnamawokota ow'ekibiina kya abantu basadidiro FDC yani mu FDC nga boyoge twafiridwa nnyo Meja Kazola abadde musajja mukozi nnyo nga volunteer nenga naye abadde mukakkamu ebikwewuunyisa nga toyinza ganti Meja nga toyinza kulowooza nti yawamba esebo oyo Honorable Nsibambi makotempya tutambula mpola amulinaanye omusajja wa Kabaka chairman wa Buganda NRM caucus Sentebe wa nchogede bubi si chairman Sentebe wa kabondo kabaka ba parliament abenale Uganda era kyengaba omutuba chairman Sentebe situle ku microphone nyamba ati mu bifo ebirala eberayo ba chairman
ne mu Buganda tubeera n'abasentebe byanjawulo era Honorable Muwanga Kivumbi tetumuyita chairman wa Kabondo bakaba parliament mumuyita sentebe kitwawula ku balala ono ye mukama waffe ye nanyini sente mu parliament kinga ko neto obuzibu yakulira saako yona kuma sente zaabwe billions gasooka fune kiri kitiibwa okulanga ki mwenarem Buganda nze sentebe wabaka ba parliament abenarem mu Buganda omutuba yebali abo webali na wano waliwo tulina office sentebe wa ino office eri mu office yange it212 sente wa Buganda NRM caucus wantuli ku radio ya bujjajja oliki ntuli ku radio ya bujjajja somesa abantu manyine katikira awulira musengeka ya Buganda tulina Wesiga ye Muwanga Kivumbi wansi Wesiga eryo ye bubaka ba parliament mu Buganda bonna wansi Wesiga eryo waliwo emituba waliwo omutuba gwenvunanyizibwako gwe gwabaka ba parliament abenarem mu Buganda nga mutuba ogwo nguyunga buterevu kuwesiga ani akuyunzaayo Wesiga waliwo byantuma nkubuuli amazima waliwo wankuma nti tugenda Emmengo nkubuuli amazima tugenda Emmengo Wesiga olumu oli musaza tugenda Emmengo tugenda nti kunga abantu b'omutuba gwo olwani akulonda Wesiga yagamba nyanguyirizaako eyo kakati era amanya gugwa era Wesiga amanya gugwa era Wesiga bwayita olukiiko lw'Essiga ate ffe tusooka nga nabali abamuli okumpi tebanatuuka ate ng'oggyeko n'ekyo era buli mwezi era ffe bamu kubasinga okubeera abajjumbiza okuwaayo akasente akanayimiriza Wesiga mukalina batusasula ogwo basala ku musaala neze Migadde Robert Ndugwa obubaka w'abantu b'Ebuvuma Migadde Robert Ndugwa ow'omutuba alinaanye ssemusajja mukulu tosa salamu n'amanyago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Barungi abatuwuliriza nange njagala kusooka kwegatta ekyomutuba ekyo kali omutuba naawe kasooke ku ekyo omutuba ogwo essiga kasita lyatandika omutuba kuba abo abalina obulemu essiga kasita lyatandika okuva ku nnono z'Obuganda ne tugamba nti ate essiga walinaafa n'emituba gigaana okubaako kye gikola ne tugamba wakiri tukolere mu mituba tulitereeza nga tufunye essiga omukulembeze w'essiga omutuufu ne tuddayo mu ssiga ekkulu y'ensonga eyava ku bino era essebo otandise okulaba nti omukulu w'essiga ate atandise okukutulwa abantu baab'essiga amagulu okubalya ali omu ku omu ab'amasi essiga ye mukulu w'essiga sentebe w'essiga ate bazzukulu batandise bakutula amagulu okuli omu ku omu kakati ekyo kyekyaviirako ssebo omutuba ne tugaafe tunaawuliriza ow'essiga naye omutuba guno gubeerewo gubeeko ebintu bye gukola era bingi lwakuba ssentebe ono w'olifuna obudde olimuwa n'akulambulira ebituukiddwako naye njagala nange kwegatta ku bannayuganda n'ensi yonna okukungubagira paapa eyatuvudde ku maaso ffe nga Uganda Medi paapa ono tubaddemu n'enkizo abantu bano abakatuliki abali mu palamenti y'eggwanga kumpi oyinza okuŋŋamba nti buli mubaka omukatuliki afunye omukisa ogumutuukako ne gumulabako fizikale kubanga sipiika abadde nga atera okugenda okukyalayo ate nga olumu wagenda okukyala ababaka abeesobodde bagenda naye era nkimanyi bulungi nti y'omu ku abo abagenze okumuwerekera okumuziika so tubaddemu n'enkizo njagala okukubiriza okukubagiza omutiibwa Kayidinaali Wamala n'abakristo mwenna mu Uganda n'ensi yonna okufiirwa omuntu ow'enkizo bw'atyo
bapapa bangi babaddewo naye n'abadde alina ebintu ebyenjawulo Medi ebikwewuunyisa n'oga nti ono paapa tujja kituukako ekyo amanya gwe boyogeranga abantu bamanya ali ku muzindaalo Haji Mpindi Bumaali niwo mubaka wa parliament akiikirira abaliko obulemu ku mibiri gyabwe mu Uganda yenna era njagala okwebaza bakama banga abampa obuvunaanyizibwa obwo n'okubatumira bbaala ekyesiiga mwenna amanyi muli kumukutumuwuliriza engeri gyetusengeka ensonga. Okay. Oli wa Mutuba nawe? Oli wa Mutuba? Wanji? Oli wa Mutuba? Midi chichi nasoose wabadde towulira. Oli mu Mutuba? Ndi mu Mutuba. Muwesigamye? Naye siri wa Mutuba. Oli mu Mutuba? Ndi mu Mutuba naye siri wa Mutuba. Otudde? Naye twagamba katusooke tutereeza Omutuba. Ate musiga mwendi. Musiga mwoli? Era onakugambye. Ssentebe gutokiziganya naye? Enkola ye y'emirimu essiga lyaffe erissa wansi kati ovala twagamba tukwate emituba gino tuyambeko essiga lireme kugwa senga ekyo tekiriiwo senga tobulirayo kigambo kiyitibwa mu ssiga lya Buganda mu palamenti. Oyo Haji Bumaali Mpindi amulinaanye ku mutugo gwa kkono ye musajja mukulu yogera amanyago ayambala uniform yakyo wakyuse bwana Medi ne baganda bange bakaba parliament bannange nsanyusa nnyo okubalaba nate ku radio y'obujajja CBS FM njagala onzikirize nange ngatte eddoboozi ku baganda baffe abasaasira nga nsaasira kitaffe jajjaffe omutibwa Cardinal Omala ne kitaffe Archbishop bakristo baganda bange bonna gye bali mu ggwanga kitalenye ekyokuviibwako omulangira papa waffe mu ngeri emu era njagala okusaasira baganda bange naddala bannansko ekyokufiirwa Akazoola is a bush war hero abamumanyi abaddeho mu nsiko bambitegeera kiki yali so twagala okusaasira eggwanga ne baganda baffe bonna babadde atamba nabo mu mikola gy'abadde akolamu emirimu gye kuvaako omuntu omugaso bw'atyo mu ggwanga abadde ekyokuyiga bingi nga n'ekigambo waba akyogedde tukiwa omukiso kiwuliriza kubanga kibadde kyakitiibwa tujja kumisinganya ebigambo bye byabadde avayo bulijjo okulambika ffe bannabyabufuzi n'okulambika eggwanga Medi nga maliriza n'abantu b'entebe nakuleggo twabadde mu maziga mangi twafiiriddwa abantu baffe abasukka mu 5 ate ab'enkizo ba senior citizen zikiriza nabo tusobola okusaasira kwange gye bali famire ya omwami FX Iga Saalongo n'Eklezia Katolika yonna e Bugonga ate famire ya muganda waffe Lutaaya yafiddwa omukyala naye abadde mukulembeze mu Eklezia Katolika tulinayo Haji Tefe beno Haji Tefe abadde mutaka w'entebe Katabi muganda wa Haji Salijjakira twamuzisa olunaku lwajjo e Butambala n'omulangira Kateregga mu Kitoro yafiiriddwa muganda we Yiga abadde akolerawo mu katale abantu baffe bonna bannantebe nzikiriza nabo mbatuuse okusaasira kwaffe n'okubakubagiza Mukama bagumye embeera gye tuyitamu sinnya ngo abantu baffe bafa Eklezia eri mu miranga bannabyabufuzi bali mu miranga ate ne basiria citizens bange balonzi b'entebe gyo twasibye mu miranga ne kaakati so Mukama atugumye ate n'abagenzi Omukama abasaasirira basobako amanya Saalongo erinnya nze Saalongo Kakembo Mikairi Mbwa Tekamwa omubaka wa parliament okuva mu kibuga ky'Entebbe w'ekibiina kya National Unity Platform eyawa wali endala iri mugama bakugobye tonetonda eddakiika ziri 26 zaketa ku ssaawa 4 ez'okumakyampulizza okulubeero abali wantu tulina Honorable Migadi Robert Ndugwa Honorable Yusufu Nsibami Honorable Mpindi Bumaali Honorable Michael Kakembo Mbwa Tekamwa aza okutuusa okutembeeta ensonga ensi nga bw'etambula omulamu gwonna abakulu abali nja gutwalira ku kye bayise internal democracy kyalulimi Greek kya Athens eri mu Greece internal democracy nja tugitunuulira ebibiina gwoli mu migadde oli wa nyanja enyanja bweba empewo ezimukita mutye ekyo empewo ngejja nnyo abenyonyi tukita turbulence mwemukiyita mutya nga enyanja empewo zene eryate eri zene mukuyita muyaga amayengo mukiyita mutya
Kwa muyaga amayengo akakali gukola amayengo yes so gokuba muyaga akaliyo onakali agagala gamba ensoke asensoke muita muyaga amayengo buli muyaga gukola amayengo agazitowa enjawulo era mu direction yaki so muyaga yekigata wonna nekati ebyo muyinza osanga ate ebyo biyingidemu ensoke ebimu ngeringa nsoke nsoke tabuse situla buli kimwe amayumba ninga kasuka mu banka oli wakubuuza ndi paapa omuyigiddeko ekyo omuddamu oti migadde paapa si mwangu wakuyigirako naye kyangu okumwogerako ebiri byanjawulo ate era ne mu bayibuli anti omwogera tulabye obwetawoze bwebiki bikyenebyo Katonda ejja abegulumiza n'abasawa wansi ate abaali bategulumiza n'abambusawa waggulu. Katonda bwatu byakola. Yes, so byetuyiga ne mu bukulembeze bwaffe buno. Mukulumede olumu ngenda awantu sirwa kuba njigira ku papa naye olumu ngenda awantu nga ntudde ku boda mu constituency. Ngamba njagala kutambula kono nkulu ono nga munyumyo bwange kitundu kiri kiti kitundu opponent wa inzo gama kaira abali ku boda musajja tasobola na kugula ki motoka tagala kukadia motoka ye so to omukulu wa mutuba yes olala oyinzo okwekanga nti bagala nnyo kutuwa entebe zino special ne ziberanga za maso zinzo singa za maso naye waliwo eri special nga giraba bagitegekedde gwe lichi n'ogamba bati tula nda n'otula kuki kondala abamu oluusi gikosa nti waye bayinza okuba eno bayinza okuba kye banteereddemu kantule kujja enkola ki bati omulala agirwanirako eno entebe ya ndabeko abantu nawusi n'ababaka abalwanagana nze nsooka okwogera nze nsooka gwosembayo nze ndi wa constituency nze ndi wa district nze nakyazizza kyokka bonna ababaka naye bonna bekola mu protocol gwoli wa district gwoli waki wa constituency nolwekyo ani asooka eyo mu nsengeka ya parliament teriyo mbu wa district munene ku nze mbeere mu si balaba mbisanga nnyo ebyo so abamu olabanga omugenyi president oluusi omulabanga oliagala kumwetungako bwetunzi ebifaananyi bikole ki kati agenda sembabule ojja kulaba sembabule ayagala kubeera wano eno nogamba no newobeera eri nga Katonda yateesese kino ekifaananyi okusitula agenda kukusitula yakusaawo ekifaananyi ojje bagambe paapa tumwogereko ki omwogerako ki tuyinza mwegirako paapa yali teyegulumiza ye opposite y'abakulembeze bangi betulina n'abantu ali bakulembeze wano mu Uganda olaba mu nguudo waliwo omuntu atasobola kubeera kugumikiriza mu jaamu just dakiika 5 omwayitewo ate jaamu amutagende olaba abantu ono n'ayingizayo ettama ly'emmotoka yo nono n'ayingiza neogamba bantu luyale kati kiva mu kwegu buli magamba nze mutuufu nze munene kamulage gaali yes nolaba eno ambulance etwala mulwadde eno motoka ekulembeddemu ba minister naye nga abantu abo buli omu yeekumisa yagamba so kyekyenjawulo kuki nti akamotoka keyajjiramu wano tukamanyi saizi yako nebbeeyi yako leero woovuga akamotoka akeefaananirizaako mukulu medi naawe ne bakulaba ku lugulu bagenda gamba waggwamu bakita kwabika wayabika bakwabya so kati yenjawulo nti tuyigire muki tuyigire mu ogenda mu pulimo bagamba benza n'okuyita omukoga so yenjawulo ki nti tumuyigireko nti naffe osobola Katonda asobola okujja yali mu night club yali bouncer nange naleeyo mu nyanja nga mu bavubi ng'ayingiza yakikebera abayingira naye paapa namusitula Katonda namusitula so yagenda nalayira njagala kufa nga ndi mwavu naye era kyangu nnyo ekyo si kyangu ate si buli muntu yugende nti era si buli muntu ali mu kifo nti Katonda yamusitula baliyo yes Katonda bw'asitula omuntu sitaani tamukkakkanya Katonda bw'asitula omuntu
Sitani asitula. Ne sitani asitula. Naye otwale banga omanya nti ono yasitula sitani ne yasitula Katonda obawula. Oli atuuka waggulu nakozesa obubi ekifo kye. N'omanya nti sitani yamusitula. Yagenda mu butanwa. Yagenda mu butanwa era Katonda abana nakola ki? Namukakanya. Sitani tasobola kukkakanya nga Katonda ali naawe. Yakuba mbadde mmanyize nti Katonda bw'asitula omuntu. Sitani tasobola mukkakanya. Sitani tasobola mukkakanya. Ngambye nti sitani yasitula. Ne sitani akola ki? Ebisitudwa Katonda byanjawulo tebikakkana. Kimbadde ngamba. N'ebisitudwa sitani Katonda wayingira agamba find your level. Sawe tuka. Sitani n'omulawo wakakkana. Nakkirira. Mbwa yali empinga agenze kuba chairman w'ekyalo. Mbwa. Omusajja mutuufu. Papa. Papa kitaffe tumujjukirako ebintu bingi. Abadde kyakulabirako. Tubiteeke mu mbeera yaffe ya bulijjo. Abadde kyakulabirako kirungi eri abakulembeze ffenna nti obwetowaze kintu kikulu nnyo. Kirungo ky'amaanyi obukulembeze okuba omwetowaze. Obukulembeze bwa waggulu obukulembeze bwonna. Obukulembeze bwonna ku level yonna kw'oba. Mukama waakusuna wakutadde. Kitegeeza ayongedde okwanika ensi ekuteeke ku mizaani ekupime. Nalaba Paapa ng'akyalidde pulezidenti wa Sudaani. Nafukamira navunama ku bigere namulabenga ebyakaddugala nga bumanyifu abaddugavu engeri gye batulamu abazungu nalabenga nywegera ekigere ky'omusajja alwala ebigenge. Very good. Kugamba olaba ekyo akabonero akulage nti gwosobola okukikola bwe mbanga nze Paapa asobola okukikola kati ate gwe Kakembo MP w'entebe osobola kukola ndooza n'ebisingako kaawo bw'abanga nze Paapa asobola okukola ekyo. So natadde ku minzaani ffenna buli omu yeebuulirire abadde peacemaker ayagala emirembe. Bannabyabufuzi tetwagala mirembe ng'afanye ku bantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo tulwana nnyo entalo nadde omunnabyabufuzi Mukama waamusitulamu kko bw'ati n'amuwa ku maanyi. Mukama yamusitula abasitaani. Nze nzikiriza nti Katonda yatusitula ffenna. Anti migadde atugambye Katonda bw'akusitula n'akuwasesetuka. BBS FM. Kwoli Kakembo. Ensonga nze nzize mu Bayibuli Katonda bw'asitula omuntu sitaani tamussa. Kaakati ate migadde nanga nti Katonda bw'asitula omuntu yalemerayo ne sitaani bw'asitula omuntu saawa etuuka n'alemerwa n'agwa. Gw'ogamba ki ku Paapa? Nze njagala mmulungamya bwe nti Katonda ffenna yatusitula. Katonda yatusitula natuwa obukulembeze ffenna. Akaba tekali mu kuleeta malala. Bakulembeze bangi bwatuuka mu buyinza atandika okulowooza nti gaali maanyi gange. Neerabira nti oluusi Katonda yamukwatako n'amusajja amutuusizza. Atandika okufuna amalala n'akola ebyo ebikontana. Katonda yalonda abakulembeze. Bwe kiri. Omubaka wa Parliament. Katonda yalonda abakulembeze ku level zonna. Ne babusika bwe wamwe mu kika. Katonda yakulondako n'agamba ye gooba. Nze musika wa Sebuliba. Yes, bwe kiri na Yesu Kristo si ye yalonda Peetero. Katonda yennyini yerondera Peetero. Kubanga mubuuza ekibuuzo nti gwe mpitaani. N'amugamba kyo tokyogedde ku bubwo. Ne mwoyo yakufuyiridde n'akuwa ekyamagezi. Ku ntebe ku nnyumba yo ku lwazi lwa Pawulo kwendizimba ennyumba yange. Kitegeeza nti wadde ne Yesu yagamba nti Peetero gooba oba. Naye mwoyo yali yawandako dda Peetero amagezi ag'enjawulo okusuka ku banne n'addamu ekibuuzo mu butuufu bwakyo. Yesu n'akimanya nti yeggwe Mukama gwasonzeeko. So Francis ng'agenze. Ffe Katonda yatukola ati obuzo buli mufa abakulembeze kutuuka waggulu ne tukozesa bubi obukulembeze bwaffe. Katonda yasitula. Ne Katonda adda mu gunaakaba ne yeesika ne yeesisiwala ng'alaba gwasitudde afunye amalala. Amaanyi gamuwadde atagakozesa kutulugunya bantu be. Tubirabye emirundi mingi. Amaanyi Mukama agakuwadde ogakozesezza okuzimba n'okozesa Mukama Katonda ekitiibwa n'ettendo oba ogakozesezza ate okutulugunya n'okkaabya ebitonde bya Katonda awali obuzibu. Gy'okoma obbikaabya n'olyaza amaanyi abantu. Bayibuli nza ne Kuruhani bw'egamba nti Katonda awuliza nnyo essaala y'omuntu yenna alyaza amaanyiziddwa ne baba mukafiiri. Kati ffe abakaaba b'otulugunya Mukama addamuyo n'atuwulira essaala zavuga nti mutuufu nakola ensobi medi nsereko ono enkola gy'akozemu si eyo n'atenka okuggyako mwoyo w'amagezi najja ng'akwambula mpolampola okakananga kkubye ennume y'ekigo. Muganda wange kyayise nti sitaani naye sitaani bw'akukema naawe n'okkiriza kkeme n'akozesa ebiri contrary ku Katonda by'akusuubirizaamu. Kubanga ffe twagala kuweereza nga wiru ya Katonda bweri. Tunze abantu ba Katonda ne Katonda agambe ya mukulembeze oyo akola bulungi omuntu n'abakulembeze ne tukulembera abantu be boogera ne batuwa amaanyi ne bagenda n'otusabira ti Mukama Katonda yongera okuuma pulezidenti waffe oba omukulembeze waffe kubanga atukulembedde bulungi. Bwe batandika okukolimira
n'okwasimula nti lwaki omusajja afaanana obuzibu lubadde mukama awulira essaala zaabwe era n'akukkakkanya totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi tulokole mu bubi totutwala mu kukemebwa tulokole mu bubi bintu biri bya njawulo totutwala mu kukemebwa oba okoowola mwoyo akukemu naye akusomese akulungamye akujjuze enneema zonna ez'amagezi tulokole mu bubi malayika ezikukuuma okukwetoola okutaasa ababi bansireko n'abalala osobola okuyita mu nsi bulungi sebo paapa getwogerako Medi paapa abadde n'ebintu bingi nnyo ebyokuyiga mwenga nabyafuzi muyigiddeko ki okusookera ddala obwetoowaze n'obutakozesa bubi ofiisi kulowooza nti olw'okuba oli mu ofiisi eno olwo otuuse atulaze ebintu bingi nnyo mu omukulembeze yandibadde yeeyisa atya oba oli waggulu eri oba oli wansi eri olina okweyisa mu mbeera ey'obuntu omukulu atubuulidde wano Kakembo we yafukamira n'anywegera ekigere kya Kaddugala ekyomugenge n'amaani agenda ku kyomugenge kwegamba ebyewuunyisa wano naye kakati wano njagala ogambe newaba wano omubaka wa paalamenti omugenge ntikwata ku kigere ky'omugenge olabe amwesittala akola atya nga tamanyi nti oyo najeno sanitizer wamala bw'ati ate nno yenno ekyo nno ekyekigenge ogenze wala nakwata bukwasi mu muntu amulondo mumuteeka mu ofiisi eyo n'amala omukwatako n'agamba PA oba driver mpa ku kasanitizer awo n'asooka neyeesiimuula naye ng'oyo gwagenda okukola ki yamuteeka mu bukulembeze naye omusajja bamukya Patrick Musisi yali mubaka wa wano Busiro South Patrick Musisi abamuzaala bali bakonanga ndi kojja maama ngina nentuuka eyo nensanga abasajja banywa amalwa nenywa nabo ku luseke kozi bulonoonya ki nti kalune mwanze ebisibisobola naye nze sibisobola sereko nakati sibisobola ebyo obulumunoonye obwetoowaze bwa papa bubadde bwanjawulo nnyo nga buli muntu amutwala nti muntu ekyokubiri n'ava mu bitiibwa bino ebyamasappe madalaka n'abeera mu kamotoka akasembayo wansi ensawo ye yagyekwatira wano olufubutuka tolina nakyoli oyagala badduka emisinde bakugulira emmotoka bamale essimu bazikukwatire ono yakuba oyesaagala ono yakuba oye mumpe ebyo byonna byonna papa tabibadde ne ng'akwata ensawo ye mu kitiibwa kye nakubira n'abantu amasimu nayeekubirira amasimu kwegamba buli muntu n'amutwala nti muntu wano ewaffe mu Uganda nti ababaka bangi nnyo bafunye omukisa ogugenda ne basisinkana paapa waliwo omubaka wa paalamenti weeyo Amuru bamuyita Akero Lusa Akero we FDC yakwata ekirabo n'akijja wano mu Uganda n'akitwala okukikwasa paapa mwenyini n'akyerisiivingira bw'ati n'akikwata n'akisanyukira n'akisaako ne mu kifuba kye naye wano ffe bannabyabufuzi wano okuwa omuntu ekirabo tayagala nakikwatako alagira driver oba gundi yaba akikwatako ate gwakimuwadde olumala okuweta ng'akisuula eri oba ng'akigaba tayagala nakisembereza wuwe tuteeka tutya enkola ya paapa mu bulamu bwa bulijjo in practice anti abantu omanyi Medi okukyusa embeeraayo olina okusooka ne weekyusa ng'omuntu kati bw'oba g'okyali mwago malala embeera ejja kulema nnyo okutereeza tweyanze nakyogamba omusajja wa Kabaka ekyange nazibadde nkyogedde ekya paapa kantu katono nnyo mukama wa koyongerako nanyini ssente mikulu migadde ekyayogedde akuuma ssente kubanga ziwema nzigweddemu yanteerako omukono ekitegeeza yaba nanyini ssente kebo ayogedde nti sitaani agenda n'asitula abantu nabo ne babeereyo waggulu kyenjagala muwulire saagala sheeke wange Hamidu akiwulire wa Africana naye zibwe mbadde okumpi ne politics ndabanga Katonda yaleka
bannabyabufuzi sitaani akoleki abasitule era abafuge. Tewali munnabyabufuzi bendaba abasinga obungi boyinza oga nti ono Katonda yamusitula, kubanga Katonda yasinga okumanya ebintu bye bakola. Nze ndi FDC whip benkulira naye kati ate nze whip balinga gwe wa whippinga. Kakati noga nti kino kiki oluyingira bwe bati mu byobufuzi omuntu gobadde olowooza nti muntu ng'afuuka engo emisano olaba muntu ekiro ngoze nyini. Kakati olumu njaka kukiziganya ne mukama wange wano nti kali waliwo sitaani baasitula waliwo sitaani baasitula. Kati bw'olaba ebigenda mu maaso mu nsi yonna, kati America gwe medio gimanyi okuzisinga kubanga buli mwaka ogendayo. Wali olooseeko okulaba obukulembeze obuli mu America nga Trump ne Musk ye ne Rosenberg ne abagagga abafere nga bebafuga ensi ya America. Wali okirowooza nako mu demokrasia wa America nti bano bamwambala masuuti n'amakooti kati tebakyalabika. Nogende Bufaransa, nogenda wano ba Gaddafi, nojja wane waffe Uganda, nojja wano olaba Ruto, nogende Zaire, Congo, nogende Sudani. Kakati bw'olabe ebintu ebitambula, sitaani ali ni charge. Ekyo tuno kibuuliriza. Ali ni charge. Kati tubuuze edduwa n'okusaba kuno kwetukaabida Katonda. Tayinza kuba nti yatatulekedde bano nga yabasitudde. Ekikemo n'okugezesa okuli mu Uganda n'obuyinike oyinza ogamba nti kakati Katonda yasitula obuyinike buno, obuyinike bwe tulimu bwe bwavu buunya tekisoboka. Kati awo mukulu migadde ekintu kino yakirezi ne tukibuuze bamaseeka ne ba father ne ba pastor abatusinga okumanya. Nze ntidde kubanga tugenda kubuuza naye mbadde kuba nsibambi ka information. Owaddawo omanyi Kibuli nti obusiraamu owaddawo omanyi owaddawo Kibuli akulira ddawo asimumanyi tomumanyi gena maaso. Naye mbadde njagala kugamba Honorable Nsibambi nti mu busiraamu Mungu yatulaalika emirembe era mu bimu ku bye yagamba nti bwe munaagaana okugoberera ebyo bye nabagamba okukola ng'Abayisiraamu nja kubaleetera emirembe egy'enjawulo mugyewuunye. Kati emirembe egyo Katonda gy'atandise otuleetera egirowoozesa abali nti sitaani yali mu buyinza. Emirembe egyo egifaanana bwe gityo. Migadde n'Ensibambi balowooza sitaani naye asitula abantu. Nze nabagambye sitaani wasitula omuntu, Katonda wasitula omuntu, sitaani tamukkakkanya. Migadde n'agamba n'Ensibambi nti olwo sitaani baaleeta nga babe nga nabo babe. Kati mukulu Medi ku nnyanja kuliko nga bwe twayogedde ku muyaga gusitula ebicupa ebibaafu buli kimu ekiri mu nnyanja. Kakati byonna ne bigoba kuki byonna ne bigoba ku mwalo ku lukalu. Mulimu ebyennyanja ebivundu ebicupa mulimu ebyennyanja ebiramu ate oyinza osanga nga ebiramu bitono ojja kusinga kulaba biki bivundu. Ekyo ekisinsi nga kyakoze eki. Kakati era osobola okugattako noga nti nga wagaye nti Katonda avuga example Katonda yalonda abakulembeze. Ani agaba obugagga? Katonda era. Teriyo bagagga nga Katonda si abadde obugagga. Mu bugagga bwe babujje mu kusaddaaka. Gye bali mbawulya bulizi. Bebo basitaani. Basitaani. Ne mu bukulembeze eri asobola ofuna obukulembeze nga asaddaase. Nagenda ku Thanksgiving oli abatika y'omubaka omu mu parliament yali ya mwenda nga oli abatika amazzi nga tumanyi musawo waki nga batisa amazzi olugera wamfuwako ku mukolo wa Thanksgiving. Yes. Batika nga tulaba mulaba eddakiika zino ziri 10 ku ssaawa 5 mbwatekamwa njalo otandike n'omulamwa watubadde mu era kulaba ensinga bwetambula omulamwa guli internal democracy obwe democracy mu Luganda si bwenkanya bakita bategwe mu Luganda democracy obukulembeze twakitwalirawo ndoza democracy abaganda bakigandawaza tutunulidde obukulembeze obwa demokrasiya tutunulidde ensonga ekindeseza ekyo
tulaba abantu abasala eddiiro nalabise kindi wano mbaka wa NRM Kalungu agambye emivuyo egiri mu kibiina ky'abampindi mpindi owulira sekindi agambye mubaka nti obuvuyo buli mu kibiina kyo kyowagira bo yakivuddemu ajja kujja nga ki independent tulabye aba FDC Mambuka abasaze eddiiro twalabye aba DP abasaze eddiiro ne badda mu NUP twava mu NUP nga balina gye balaga tulabye nga bakulembeze balangira constituencies zitaliimu bantu naye nga abantu nabo baabwe tulabye bakulembeze nga bagamba gwe gundi naye nga muolimbo atekamu tubadde ennaku 3 mwetonde kakibuzo kyabadde kiriwaawo abazisa musango kibaze kuza okulembeze bugambye mwetonde obukulembeze demokrasia kantandikiraawo mu biina byobufuzi tandike ne kubina ebyaffe ebyobukulembeze mu nsi yonna bitambulira ku interest oli waba ne interest ey'okukyusa eggwanga lino era ng'agamba njagala obukulembeze obulungi obwa demokrasia atunulira ekibiina kyonna ekiriwo ekirimu ebyo byayagala n'akijoyininga asobole okugattako mutambule ekyo na buli kiseeseetuka ne kiva ku birubirwa byammwe abasinga obungi batandika okugaa nti simanyi najja mu kifo kikyamu njagala okujjukizaako nti ne interest nazo zivaalinga waliwo ajja mu bukulembeze ng'aze kuwagira gwe mmedi yagala kuba president nga yagala kuba meja general ye kimumala kulya nnyota nnene abalaga yagala kuba mugagga abalaga yagala kubaako minisita nga tanapira kulozi naawe n'akuwagira bonna wange onamuwa minisita era agenda okulaba ng'esuubira okugenda muyisa tokola ki n'agamba tufudde ne twalaka twajja mu kifu so ebintu bingi ebitabaganya obukulembeze ekisobola okuneewunyisa nzeka nakasake tulimu guno omwaka gwa byabufuzi 2025 ebiina bitagala guno gwakuna ndoza nyanza nga gwakutaano kaza myezi 3 ebiina bitagala ebiina okutagala neyo nsobi kiki eyo nsobi abantu bali mu panic mode bapapa batya so nga ate twandibadde tutunulira ekisinga okuba ekirungi nti ddala bwe mbanga njagala buyinza nga bwenkolerera mugina emyezi egisigadde yeena kikyemba nnina okukola bwe twasomeranga edda nzijukira kumala okusoma zi notice empitirivu bwatwanga mutuwadde examination nga n'ebitabo ebirina obivaako nodda ku busamale kubanga otegedde weetegekera kati biki byolina okukola byonna okuconcentratingako ebira n'obikola ki n'obivaako ekinnyamiza n'ekimanya bannayuganda amaanyi kwe okulaba nti batibadde tusuubira abandi badde bakola ebyo bitutwala mu buyinza mu kaseera kano nga ebitalina amakulu tetuwa amakulu ate mwana wattu ebitalina amakulu tubiwadde amakulu mangi nnyo nze newunyiza mukoddomi wange nawudde ebigambo byayogera nasooka nensanyuka nnyo nga pulezidenti wange omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu amuwadde obwa vice president obwa Buganda lwaki nasanyuka gyolaze ye gyendi nali manyi mukoddomi wange ebbanga lyamaze ebyobufuzi alina experience nze pulezidenti wange ndi bwakola ensobi ate simunyigira nnyo nga ate bwenyigira mu Mwanga Kivumbi ng'akoze ensobi why Mwanga Kivumbi has seen it all akibaddemu abadde radical wano era senga abagenzi badda n'okomyawo musajja affe kirafu omugenzi mukama amuuza emirembe Sebaana Kizito yayinza okukola ekyayitamu mu biseera nga ye president general wa DP nga baami abo ba MP ayinza kikubuulira byetwira byonna yabiriye mu Mwanga so nali ndowooza nti president ffe kamulonze amugamba gwoyina experience ate wali kaliddalu obadde radical nnyo mu byobufuzi bya Uganda obadde rebo MP ne mu Democratic Party jangu otereeza ensonga nga manya ina experience ajja tandika ne reconciliation ajje nga azimba banne kyakubiri Mwanga ekirala kyamumpanya nti engeri gyabaddeko mu DP alimu ka DP ate nga abadde nnyo mu embiranye babadde abo abakulembeze abaaliko mu DP bayita DP bloko nabadde obiwula nnyo mu NUP nga manye engeri gyebalese Mwanga Kivumbi bano baganda abo abamanyi bampuga Mathias Mwanga abamanyi nga manyi Mwanga ajala kuvuga akagaali k'ekiro agenda akyalire Muganda we Mathias mpuga mugambe wayi bampadde obukulembeze bwaki bwa vice president wa Buganda nze njagala kutandikira kugwa okusuka walinga nti nkoze emirimu kubanga mukama wa mulondako result samugamba yes go badde vice president wa Uganda Bukaronda genti omanyi kyokola nga bando bonna abali bali disgruntled obakomeza on board tugende 2026 nga ffe tuwangula mu Buganda nesimanyi amuloze kujja ate kusajjula ebyembi ku experience ya Mwanga Kivumbi sandi musubire kusajjula wange kyokola kati yakimanyi reconciliation dialogue agimanyi by'ebyobufuzi nadamu kana akasaki nga maaka ebyobufuzi yandibadde kati abuuza ani yanyiga ki nga tunabaye tukwita abantu kwetonda ku misango gibatamanyi na kumanja kati wambe kakembo jangu wetonde nja kubuuza naziza musango gwaki senerangira konti ndi wenare sinoga konti ndi baba osaze n'oguka gwesi sebo goyino muzindaro etata mbadde njaga mponzika ku kigambo kino ekyendabye ekya mukoddomi wange ekyakola ekimazeemu amaanyi ate kigenda musaza ne maaso ga mukama we omanyi kibi nnyo mukama wo kuwa omulimu
nga is expecting results and very good results ate no koma one excuses nti biganya kitegezo you have failed obo olemereddwa mu mandate yakukwasiddwa nze mbadde manyi nti muganda afaja tambula lugendo bano bonna baavunana benawulidde asoma yanisose n'abayita era betwogerera n'abasomera emisango gyabwe Entebbe municipality nayo mubaka ne beewozaako Entebbe municipality bwe nayo mubaka abantu b'Entebbe ekyo bakimanyi kubanga abantu b'Entebbe be baakera si Mwanga Kivumbi baakera nga 14 mu nkuba ne beerondera omubaka gwe bakkirizamu nti akola ate akoze obulungi kati gwe bujja n'omutemako eggambo nze nsula Entebbe bamumanyira okusinga gwe Mwanga Kivumbi bw'omumanyi tuyinza kumupayiza gabira gyagamba ekyo waayiriza kakembu yazizza musango ki sinawagirako candidate mula Mwanga Kivumbi ogulaba yawagirako candidate ate wa kibiina kye deputy yamuyisa bwetyo kinavudde gamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu president wangeta Mwanga Kivumbi olwo experience gyayisemu nti Mwanga Kivumbi yawagirako candidate we FDC nga ate tulese aba DP n'atabawagira ne tebamugoba mu kibiina yajemerako ekibiina nga tanyako ku kitebe ano ne subscription zagiwa ya Democratic Party ebiseera ebyo ne tebamugoba mu kibiina bamuwa card nabo Namboze n'aveeri bamuwadde card ya DP n'agiye ekiranga akampeni ya candidate wa kibiina kirala ne tebamubonereza ebyobufuzi bya Uganda mbadde mmanyi nti bakulu baffe abo balina experience bakozesa experience eyo okuyamba NUP okutambula ogenda mu maaso ne Mwanga Kivumbi anajja n'ayuza NUP n'agikuba ekiko tugenda munenya yategenda ensi egenda musonyiwa wanga NUP struggle y'abaana Uganda maanyi g'abantu abaana bali mu makomera abantu bafudde baagala ekisinga obunene kya NUP gwe butandika ogizanyira muno ogikuba ekigwo akagendere mwanga nze ngamba lwaki kagendere Mwanga Kivumbi ku experience gy'ayina buli byakola bikola kagenderere kati atamumanyi yalowooza neze Mwanga Kivumbi mumanyi obusobozi abulina bano bampuuga bonna naye kwagala n'okutandikira tubona twali yalangira ekibiina kya byabufuzi era bakugamba nti DS kibiina kya byabufuzi eno political platform tena bakuba registered si kibiina kya byabufuzi gwe Mwanga Kivumbi kiro kimanyi bwe mwali mu DA yeye nyembi agenda mu TDA yali avudde mu DP yali TDA nge bagatta bugasi yaddayo mu DP so akimanyi bulungi naye yeekozesa nga atamanyi naye agenda kweta NUP obuzibu nze mbadde jalamu amagezi simanyi president wange waje gye mimujja mutumye wabajja mutumye amutumye mingi tajja kugisobola nga talina okudda e Butambala okujjako ng'agamba nti Butambala bafune MP omupya y'emirimu gy'alina gojje Entebbe ogobe Kakembo ogende e Masaka Kimanya ogende e Mityana ogende e Mukono obudde bwe Butambala n'abaabulina ayinza okumaliriza ng'e Butambala bafuniddeyo MP omulala mpozi nga kyagala okugamba eggwanga naye nze mbadde nsuubira nti ayambe eggwanga lino ne Buganda be baana ba Buganda be twenyumirizaamu Mwanga Kivumbi be baana ba Buganda be twenyumirizaamu muzukulu wa Kisolo ayambewo Buganda ayunitinge Buganda tagiyabyamu tunagamba ti abazzukulu nti ali Mwanga Kivumbi muzukulu wa Kisolo eyayabyamu Buganda ne ku kasi ya Buganda nga tukyayogera mu Luganda twogera mu Luzungu n'oli omwana wa Buganda muzukulu wa Namwama Namboze ng'akugamba nti yaleese oyo namwe Abaganda kati yeyambudde n'Obuganda takyali mwe Abaganda muleete wammwe mutuwangule n'olwo ebigambo efaanagana bwe bityo bituswaza ffe abaliwo akacokano nti enkya abazzukulu bagenda tubuuza nti baatwala Obuganda nga muli luddawa abali bagamba mwe mubulwanirira mubuwaddeyo babuliye ensi egenda tusonyiwa nze mbadde ngamba tukakkanye obusungu tukole ebyamagezi eno embeera gye mulimu 26 batwalawo yabulabe atugenda kukyejjusa bakukuba akalu muganda wange oba tokyadda odde mu kisenge okabenga n'abazzukulu bakubuuza gwe wakola ensobi eno amalala n'obusungu obungi mu kaseera kano tebukola tusigaze emyezi 3 tugende mu kalulu buli omwana onye munne buli omwasonyiwe munne tunoonye amaanyi agawamu tunoonye unity tuwangulire wamu tucelebratingire wamu n'abazzukulu bali twebaza n'abaana ba Buganda bali twebaza kanso ngoyina omuzindalo neyanza sebo tuli ku internal democracy betwogerera Nyende Mukungu teriyo mbaka wa parliament betwogerera Mityana teriyo mbaka mukyala wa parliament betwogerera tetulina mubaka wa Kawempe South betwogerera bona tebaliyo sebo okuyuguma kwe neyanza omukisa guno gwompadde internal democracy wabadde ompita ku makya amanya eggulo ne ku makya wentegedde omulamwa nga ndowooza waliwo obuzibu okugukwata obulungi naye kati nga musajja mukulu naweza emyaka 6 nga nnya oguno mwezi kakati enjogera n'endaba y'ebintu mbiraba bulala era nalinako okumukutu gwe nalimu bwe namala okwogera olina nga nti kati twagala abalonzi bakubuuza ebibuuzo ng'obiddamu naye nga sisobola kati siri mu interview nti ndi mwana wa ssomero nti nziramu kino ngenda kufuna mulimu kakati nze njogera ekintu nga omukulembeze naye kakati gw'ombuuze nga nkuddamu
okusookera ddala bwe nali nzija sigwa ng'amajjangu nendeeta manifesto yange n'ogiraba bw'oba ogitogisiimye ng'okikola ki olina nawe gwewagira naye okubeera waliiziremu ng'omwana w'essomero nga muziramu kindeesebo kino ekyo sijja kikola kubanga nange ndi muntu kati njagala bannayuganda abatuwuliriza ensonga eno ze nayingira mu byobufuzi nga sinakuweza na myaka 25 Makerere ne bala Dislas era eyo gyoyogera UID bayita baana bano bakakembo bageze okusinga ne baali baana bonna bayita mikono gyaffe nga tuli wansi wa Ford Mirima ono we Masaka Kawanga Rubega Damiano kitibwa bali ku Dembe abantu bonna ku DP era nze omusayi gwangu guli nga gwa DP ne butwagenda tugenze maasawo bana abana ba UID ne bajja ne bawamba ngate bagezi nnyo okusinga abantu ki abalala ne tufune suubi eddene nnyo mu byobufuzi bwaki bwa Uganda era nga okuyita waawo mu DP waliwo Friedrich Ebert Foundation n'abalala ng'omukulembeze okujja bano bakakembo baava wala okutandika okutuula ku mmeeza kati kyetulaba ffe abali ku ground abazze mu byobufuzi kati oluvannyuma abatabigiramu mu budde omuntu ajja nga tomanyina gy'avudde n'aba mukamaawo n'osirika kakati tufunye obuzibu bunene nnyo nti waliwo embeera etetegerekeka zinatuukira ab'ebitiibwa babiri lulimbadde mbogerako nnyo sijja boogera abamu ba minisita ku leve nene nnyo wano Emmengo niyo mulala mwannyinaze ate yafumbirwa Bangonge n'abaate mukyala wange Joanita Kawalya yoyinza omwogera yaŋŋamba nti ntayi nga nze ndowooza omuntu nga Joanita ku bintu byayiseemu bw'ajja wano aga nti mubaka abamuki mubaka kakati mu Buganda saagala kwogerera walala embeera yayonooneka kati ate bwe ntuuka mu FDC ne banga nti ze nampala wa FDC abo bonna bw'owulira batono kumpi 9 ku buli 10 ate banno boolina okugamba nti okubirize ate be balina okukubiriza mu ngeri yiki kakati ebyo byonna mbiteeka ku gavumenti ya President Museveni nti yo yamanya okukumira abantu mu buyinike n'okubabba tabula ebyobufuzi bwana Medi nayogerako naawe wano sonyiwa gwe tojja kunyigira nga bagambye igende masuliita osobola okuwangula tewali ne wagenda oga nti ntayi kankole bino ebyange biri professional kankole bino ne nti kati Medi mujje no gamba nti ntayi kakati abantu mwenna buli muntu yenna ajja kwesamba n'okwenyiwa bino omuntu akuvulunga ffe tufunye ebizibu ewaffe mu FDC n'osirika ng'ekisajja kikulu mutambule naye oli bw'afuna omukisa n'akuvulunga n'akuteeka bw'ati n'ogamba kiki kino kye nakola kati ebyobufuzi byafuuse byanfuna kati abantu balowooza nti sente ziri mu parliament mpitirivu omukulu byakola n'amuliisa wano n'amuliisa wali ne bagamba lwe bafunye miliyoni bweziti bazaafunidwa batezaafunidwa kakati buli muntu yenna alowooza ssente buli oyita alowooza ssente kati n'abakulembeze abajja bino byowulya nti kweyawulamu tewali kibeeyawula kuba tebalina kintu kyebayogerako kikwatagana ku muntu wa bulijjo mujjayo abantu oli baga nti wano wawenfunira nga baga nti weetika akamyu katwale omukulu alabe nti bamaleetedde akamyu kakati n'ogamba nti naye mu bintu byonna ebyetaagibwa ewammwe byewasuubiza abantu okukola abantu bakubiriza balime abantu bakubiriza omulanga gwa Ssaabasajja gweyise mu Katikkiro nti emwanyi bezivaayo zigenda kutundibwa zitya ne peneti atwala emwanyi tewali n'omu ali ku mulamu ogwo wabula abantu olinaga nti bwenyambala enkofiira eya bbulu n'enjiza eno bakuyita kuseya n'aseya buli ku mukolo nga yaliwo abantu ababulijjo baamira ono tubeera naye wano tulira ffenna wano ku lulagala ng'okuliira ku lulagala olwala talese eddwaliro oyo ekiro kyonna tusula naye wano mu kufiirwa omubaka wa palimenti nga gwe olaba kyekyo kakati mu mbeera eyo ssebo bino byolaba byonna buli kibiina byolaba okukaayana n'ebigambo ebyogerwa n'oga nti ono yakyogedde ebyo byonna biriwo nti abantu banoonya mirimu baba mu kubakolera oli mubuuze nti kikyoleese kiki wakola nothing wabula bali ku mirimu
kubuzaabuza abantu bafuna akalulu. Nabadde nveeruweera okuziika maama wa Rukoda. Nasanze ebipande nga bijjudde buli wamu. Wabula ng'ate buli kipande kiriko omuntu omulala. Ng'oyinza okulowooza nti omuntu omulala ono omukulembeze w'ekibiina naye yeesimbyewo. Kati oli abagamba nti kakati abantu baliga nti oyo Nsibambi, oyo gundi ye mukulu we. Kati ewaffe Mawokota mu Mpigi district nkyogera sikirumye tulina ababaka 8 7 abambaka abawala abakazi sora abagenda okwesimbawo 7 bonna buli muntu agamba nupu buli omu wa nupu. Kati batuuka ku mukolo ne babayita nti bajje boogere naga people power no naga people power our power ono nazina n'omulala. Kati first of all ani yabalonzeemu timujje mwesimbire ku nupu bagenda kubalondebwa batya nziriwe FDC ngamba bano 8 7 banupu buli muntu atamanyi nawulidde olwo omukolo gwabaddeko omulala n'agaana abalala okwogera kubanga ye yatadde mu ssente mu mukolo ogwo bano ate musinga baga nti balina okwogera. Kakati mu mbeera ebibasebo ne banyabo nga okutagala kw'ebibiina ku ggulu President Museveni kyekizibu kyenandirowoozeza ne gavumenti y'NRM naye kati kyendaba mu bibiina byonna kirala nnyo. Ewaffe mu FDC waliwo ekibiina kinawulira ekyali kirina okwewandiisa. Nze nambagamba nti ekyo kikyamu tulwanire munda bali ne bagala kwewandiisa kati tebanaba bawandiisa. Ababaka bonna bemmanyi bonna basiiba ku nuupu abejjinja 2 buli omu oli omulala abeera ku nuupu ewange Wansibambi amukulira mukama we okujjako okumulaga ku TV wali nti gundi FDC tajjaayo ne bw'omuyita mu meeting tasonda na sente n'eri yali ku nuupu afiirawo banampa kaadi tabeerangako memba wa nuupu bali awo 2 waliwo n'omulala owokusatu wa DP yetavaayo abalala bafuuse boogezi. Kakati mu mbeera eyo ey'ekifere n'abambi omuntu wa bulijjo okuba nti tamanyi kigenda maaso waliwo obuzibu bunene. Tulina okutula twetereze tujje obufere n'okubuzaabuza abantu mu bantu. Edakiika bali yagenda wa senior ageze nawogera ekigambo nti embeera eyo byo byewunyisa naye nze nga wa NUP ate binsanyusa nti tuli kurutinga abamemba okuva mu kibiina ebirala twongera okuzitoya akasuuka fumanyi ebibiina by'obufuzi mutambula ku Wakasanke ofuira zirwana nga goweza akaki era mu mulamu ogwo nze nguwagira naye kyenyumye kino nti Mwanga Kivumbi bwe yabadde asoma baagoba ngata agoba baki aba NUP kyamazeemu za amaanyi siga badde naye azimba kasunti ayongera kuyita ensonga yaziwadde ensonga teyaziwadde nga zimatiza ensonga tezinakumatiza nti avuna n'abantu batamanyi na musango abavunaana ate nga nze nkimanyi nti omulabe waffe nga omukulu bwakyogedde senior NRM ne President Museveni nandinyumiddwa nnyo nga ababaka be bajjeyo ba NRM kati wali banuupu kati okulwanyisa banuupu kimalamu amaanyi yagakuba bannange amagezi be tuli nabo mu lutalo n'abantu bakyusiza ebibiina anti fena njibe bantu baffe njaga tubawa amagezi nga n'abalonzi tubamu amagezi endowooza eno enkadde gye bayita old school ey'okwabya n'okuvunza abalala eyo old school tudde mu ndowooza okuyissamu eggaali tudde mu ndowooza esitula eggwanga lino nga Katikkiro bagamba okugiteeka ku ntikko abantu bakubirize ebyokukola omulimu. Omusujja oguluma wa nuupu n'owa FDC gwe gumu, omusujja oguluma Omunyarwanda n'Omuganda gwe gumu. Kakati President Museveni ne gavumenti ye byeremye okutuukiriza abantu tubalage ekyo ekyokukola mu kifo ky'okujja obuzi oli n'akuvunza mbona akuyisaamu eggaali n'akola kiki eyo old school tegenda kuwangulira kalulu. Ate n'ekirala muleme kulowooza nti bino byakufana kuwona era emyaka 5 ne 10 gijja kuggwayo osigale ng'oli muntu. Nze kino kyendaba kakati buli muntu azimbye eggaali buli muntu atalina ggaali atavuma bala balina ebiyumba birimu abantu 10 avuma maamawo paka ku mwana wo. Kakati kyovulaba ebintu ebyo byogamba ebyo nti tujjeeyo mbombuuza ebibuuzo. Nze kati omubaka ombuuza bibuuzo ki? Sisa tujja bikiza tuwulira abantu ekituufu tuleme kubakweka abantu baffe tuleme babuzaabuza tuve mu bubadi tuve mu kuvunza abantu bakolerera amanya gaabwe. Museveni tebawangudde era kati
obyokuwangula yayija kuba yana obubadi naye okwono n'amanya g'abantu ne gafiira mu bino ebintu ebya ku nsi ensi mazina ga nkima nti no semuli nkima ze muleese sizeezo n'enkima erina bwetambula Bomali sebo amanyi Medi bino byonna bitambulira ku kigambo kye bayita bunnanfuusi naye gwe musiraamu ne ndowooza ne Yusufu Nsibambi ono ayinza amanyi butya omubaka waffe Muhammadi sallallahu we yayogera ku kigambo bunnanfuusi era mu Qur'ani omwo batugamba nti omuntu omunnanfuusi yagenda okusooka mu jahannama agenda kubeera wansi w'omuliro gwa jahannama omunnanfuusi gwokya nnyo kakati ate kunkuku ennyini wansi wagenda okutuula omunnanfuusi ate Bayibuli neetugamba nti omunnanfuusi mubi nnyo okusinga omusamize kati olaba obuzibu obwo obuli ku kigambo munnanfuusi naye omubaka we yali afa yalaamira nabbi Abubakari amusikire ate era omutume Abubakari amusikire ate omutume Abubakari we yali afa kanzi katono edakiika ziri 16 ezakayita ku ssaawa 5 kulamusiza yakatwegatta kutwatandise dda abaka tulina Honorable Robert Migadde Ndugwa eri mu Bizinga, Honorable Yusufu Nsibambi, Honorable Mpindi Bumali ne Honorable Mbwa Tekamwa Michael Mikai Kakembo abadde omubaka w'Entebbe ekibiina bamugobye sebonedda sibadde bubayizi nkyali mbaka wa Ntebbe ate nkyali Ntebbe bankomyawo se muwanga yegobye kati mwanga kivumbyana mpoza akyusiza ligesalo ndereke Ntebbe edakika zino ziri 17 naye mnayigana kutegeeza nti bannayuganda mwena ekipya kino tubanjulira ekyuma kye bayita super capacitor febani aba look solar power ina kalida ina kwataka ne solar twese ekyuma kitibwa super capacitor nga iwangali myaka 45 beddu era tulina ne offer ya masomero abana bagenda kudda mu kusoma gwa masomero batotawanyizibwa amasanyalaze wa banka nitongolera byonna nti mwabetaga amasanyalaze ga solar single phase ne 3 phase ku beeyi entono mutuukire ffe abali ku solar power tujja kuyambira dda tulina ne kamera kika kya kalavu eziraba ekifaananyi kya kaladi mu nzikiza tukuwa sola mataala naku 9,000 tulina sola tukuwa sola okuli TV 75,000 mutweyune mumje mwogere byonna bimwetaaga ffe kulu solar power byonna tubirina Masaka lujja Kampala kiri ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road Masaka singa namba 7 Kampala Jankulu Baga Road noonya hoteli eyitibwa G1 Hotel awo jjo tusanga niye abo bobuzi kya bugunjufu okuba esimu 0758 15 19 14 eggwonero ly'omugongo tuli kutegeeza nti ffe abajjanjaba omugongo gwonera ddala ku ssente entono weetuli tusangibwawa maaso g'akatale ojja okola mola eri awo maaso ojja tusanga kyekikuluma mu mugongo nti amagumba discs gasesetuka neganyira nerves oba n'omugongo gukuluma mujje tubajjanjabe muwonere ddala ku ssente entono tuko tujjanjabira n'awaka home care otukubira essimu tugenda kujjanjabira awaka tuyina home care treatment tukujjanjaba kiki wasanyalala ebyo tubijjanjabira ddala oli munene omugeji okutawanya ekyo naye era tukiwonyeza ddala eggweno lyoffe tetuli ddwaliro kweddwaliro wabeerayo mochali ffe tuli ddwaliro tujjanjaba bujjanjabi tetulina mochali tujjanjaba abalwadde ne tugema n'abo abandi badde balwala sanga kawempe ku 5 tuli ku simu 075 19 3300 oba 076 5 58 35 kyekikutawanya kati oli omugaati nga tekuli kyuzaddeko obulwadde bwennyini mugaati gujja kusiba olubuto kati fanya obufunye omugaati teekako prestige prestige ontwala kukoza nafe abachapa enterprises mwebale nnyo
bali ku dduuka namba 3 mu Kikuubo. Prestige n'omusiga ku mugaati oba onyize ebintu bingi gujja kusiba mu lubuto. Prestige muteeke ku mugaati oba kubanga alimu ebirungo bita vitamin A, D, E and B12 bikuwa amanyi kuyita mu lunaku. Abaana be Prestige margarine bawomera omugaati ate n'okukola bakole bulungi. Amasavu Prestige margarine matono ddala kino kiyamba okuuma omutima gwo nga mulamu. Si ekyo kyokka, Prestige osobola okugula gulamu 25, gulamu 5, osobola okugula kilo, osobola okugula akarobo bucket n'ogenda ofumba abamandazi oba chapati byonna byagala okufumba okusiika. Prestige ali mu bipimo byonna ebyenjawulo byenkuminyidde waggulu. Asanga mu supermarkets n'amaduuka gonna osobola okusanga Prestige margarine. Tutunuulidde ensonga y'ebiranga gye bitambulamu. Soze emyezi ena tugende mu kulonda. Tulaba biri mu DP Dailies Conference bagiganye nti erimu ebirumira bingi nga bakaayana tekikafuuwe Mao ne banne ne Seranda batabudde okulonda. Balonze abantu bayisa abantu basatu songa balina okuyita abantu 5 buli district kulonda. Kati nalabye abalala bakunga bakanti DP kikafuuwe tujagenda tuteba mirokoyo. Tulabye abantu bangi ebintu ebimbe yalangidde sponsors zimbi ziri mu bantu. Tulabye abasaze eddiiro. Tulabye ebintu bingi biri mu ggwanga byonna mbigatidde wamu kye bayise internal democracy. Ayina omuzindaalo Haji Bumali Mpinde. Kakati Medi mbadde nkyakuwaayo nkyatambulira ku kigambo bunnanfuusi oba omuntu omukuusa. Kati omubaka yavumirira nnyo obunnanfuusi. Nkugambye n'agamba nti omunnanfuusi ajja kubeera wansi w'omuliro gwa jahannama gwokya nga wookiwulira ate ng'atudde ku nku ng'ali ku nku kwennyini kwatudde ate Bayibuli yeetugamba nti omunnanfuusi mubi nnyo n'okusinga omusamize. Naye omusika wa omutume Abubakari Umaru we yali akola eddaame lye emabega eri yakola eddaame lye n'agamba nti bannawe wembanga nfudde munziikanga wansi w'ebigere bya Abubakari era ekiramo kyange ekyo mbeegayiridde temukikyusanga. Kakati ekiseera ne kituuka n'alwala obulwadde ne bumuluma nnyo Umaru oyo. Kati we bumuluma ennyo n'ayita Huzaifa. Namugaa Huzaifa wabeeranga nnyo n'ennabbi. N'ennabbi we yali ayogera ku bannanfuusi yanjogerako nti ndi omu ku abo bannanfuusi nga yavumirira nnyo bannanfuusi. Ate eddaame lyange ligamba nti we mbanga nfudde banziikanga emabega wansi w'ebigere bya Abubakari. Huzaifa n'amugamba nti nabbi be yayogerako okuba bannanfuusi bwe tewaliimu. Namugamba oba otidde kuŋŋamba kubanga ndi mulwadde nnyo, otidde kuntyobola kuntiisa kubanga ndi mu kaseera akazibu ennyo. Bwebanga otidde kuntiisa okumbuulira ekituufu nga ndi mu abo omubaka be yayogerako nti ndi munnanfuusi, mbeegayiridde we mbanga nfudde temugeza kunziika wansi w'ebigere bya Abubakari kubanga sigwanidde okusinzira omubaka we yayogera ku kigambo bannanfuusi. Kakati wano mu Buganda kuba mu Uganda twakalaba bannanfuusi ba mirundi ebiri. Omunnanfuusi asooka ye muganda wange Honorable Muwanga Kivumbi. Omunnanfuusi owokubiri ye mwannyinaze Betty Namboozi. Medi abantu abamanyi ebyafaayo bya Muwanga Kivumbi ne Owekitiibwa Mpuuga bakunnyonnyera ebintu n'okwata ne ku mutwe. Bakugamba nti okugenda mu kalulu k'Ebutambala Honorable Owekitiibwa Masayas Mpuuga yayita Muwanga Kivumbi omukwatiza okumuteekateeka okugenda mu kalulu ako. Naye watuuka ewuwe nga n'omusipi gwe yeesibye gwonna gwasonyogoka gwonna gulimu ebitulituli gwayulikayulika. Amugamba n'ogenda otya mu kalulu oli bwoti yoyina engoye z'ogenda okwambala oba omusipi gufaanana bwe guti ti mukama wange siina ndinga bwendi. Owekitiibwa Masayas Mpuuga n'atwala Muwanga Kivumbi mu wardrobe ye n'amugamba essuuti ziizo zonna suuti zaali mbumpitirivu. Namugamba londamu buli suuti ekutuuka. Muwanga Kivumbi ne yeegeza mu suuti za Honorable Mpuuga na eno n'ateeka wali oli n'ateeka wali eri n'ateeka wali. Oluvannyuma n'alabamu nnya ezimutuuka. Namugamba nti ezo nzikuwadde.
abasinga betuba tugaba engoye ze tugabira abantu tubaweezo ze tukoye naye yagamba ati gwe gyolondamu n'alondamu nnyo egisinga obulungi olwani kunyumiza bangi nnyo babinyumya abaaliyo naye mwennyini bw'abazze wano mugamba akiwakane ye betwalona tawulante biggwe nkubuulira bunnanfuusi Meddy ndi ku bunnanfuusi n'atakomaawo esente ezisinga ezaakola mu kampeyini nga bazijja wali ku ssomero lya Mpuuga erya data mine ne bwe baagenda mu kkooti nga buli yava ku kkooti basibira ku data mine nga ne baba bagenda amafuta buli kimu bakijja ku data mine kakati olwaleero Mpuuga mubi nnyo eri Muwanga Kivumbi asuuka n'okulangirira constituency ye nti mbi oyo munnanfuusi y'oli ow'okumuliro gwa Jahannama ate ye musiraamu sijja muteeka kufaanana busamize nga Bayibuli weegamba ali kungulu wansi w'omuliro we gubyubuutira omulala ye Nambooze Meddy teri muntu agoberera byabufuzi atajjukira Nambooze we yali yayambalanga akagomesi nga konna kamutuulako bwe kati n'obuteeteeyi ne bumutuulako bwe buti omuzindaalo guno ogwa CBS ogwa Buganda ye yatunda Honorable Nambooze okutuuka waali naye olaba nga Honorable Nambooze asobola okufulumya statement egamba ffe katusimbeho Lubongoya wano mu Central nammwe Abaganda muleete Omuganda atuwangule tubalabe bwe munaatuwangula tunaabalaba nga Nambooze yayogera ekintu ekyo munnanfuusi nambeemu atasaanidde eyeewuunyisa Meddy Abaganda wano tulina olugero olugamba nti olunaku ennyama ensave ey'olunaku olumu tekutemya mutulago ogwa buli lunaku abaana ababe nga sinnakituukako nti ennyama ensava ey'olunaku olumu tekutemyawo mutulago ogwa buli lunaku gw'obadde olyako omutula ogwa buli lunaku omutula namusava w'olumu takutemya mutulago ndowooza lw'oluganda olutuufu namusava ow'olumu takutemya mutulago namusava ow'olumu takutemya mutulago ogwa bulijjo abantu bano Nambooze Muwanga Kivumbi n'abalala bagendanga mu ssuubi nga balina omutula gwabwe Muwanga bamuwamba suuti n'omusipi nga balina omutula gwabwe n'ebirala ebiri awo enkola ya Buganda okulangira nkubuulira munnanfuusi sirangira nkusomesa Meddy n'abatuwuliriza kye bayita omuntu munnanfuusi kakati olwaleero olw'okuba olina Namusava gwe bakukookonyeza mu Nuupu weerabidde neeyakulera okutuuka awo omutulo ogutemye naye nga okumanya munnanfuusi agenze munawa Namusava oli Namusava ate ne wa Namusava nawe oli munnanfuusi kubanga wakayita emyezi 3 emabega ng'agamba Muwanga Kivumbi oba wagoberera bu audio obwo ng'agamba tebujja tuyisaamu maaso kubanga mutugamba mbu tetuzze mu meeting nze meeting nzigendamu nga njagala nga nina obudde sina na nsonga lwaki nkubuulira sijja kuzijjamu oba nja kuzijjamu naye bwe yabadde agamba buli atazaala mu meeting n'atalina apology oyo tumugobye nkubuulira munnanfuusi Meddy kakati abantu abafaanana bwe batyo Abannayuganda basaanidde babalabe era Bobi Wine amanye nti abo baalina si babe abalimba banoonya tiketi kakati oddira endiga n'oddira embuzi n'otwala amakula Nambooze otwala amakula ogatwalira Bobi Wine amakula gaba gakabaka seba ati ye yayayogera tewamuwulira kuleetedde amakula njogera bunnanfuusi sigamba nti yayogera kyekituufu njogera bunnanfuusi Nambooze akimanyi nti amakula gaba gakabaka ati gwe bunnanfuusi bwe kugamba bwagamba ssebo w'ekitiibwa pulezidenti Kyagulanyi nkuleetedde amakula olw'okuba otutereezeza kyogamba tamanyi Nambooze nti amakula gaba ga kabaka kubuulira gwe bayita munnanfuusi wovaawo n'ogamba nti ffe mu Buganda yonna
twagala ababaka 10 parliament erina ababaka 529 gugamba nti njagalako 10 kakati n'abo abalowooza abaana abo abagwira mu accident abavuga pikipiki ne bagireeri abali mu makomera omuntu waba akugamba nti ayagala ababaka 10 abayagala buyinza ku parliament erina ababaka 529 bali tujulira fe aboogera bino ne batuyita ababi oba ne batuvuma oba ne batuyisaamu eggaali bali tujulira nti twabagamba ebituufu naye ekigendererwa kinene nnyo media abantu naddala wano aba Buganda we banaaba tebakubye ettooki wala kutunuulira bintu bino bigenda mu maaso bajja kukizuula mu maaso ebintu ebyo byasibuka omubaka gundi oyo Semujunganda yayogera lumu ku bino nga tuli mu bino ebya sensha simanyi mpuga yali asimanyi biki n'agamba nti nze sisobola kukwata mukono gwange nengoba mpuga tulina ebyaffe bye tuvudde wala yesemuju ne kakembu n'agamba nze sijja kugoba mpuga kolejizimu medi nange nze siri wa nuupu ate sijja kubeera ate siri opposition ate sijja kubeera naye nagamba olw'ebintu bino bye tuzze tulaba mpuuga engeri gy'atambula nga nekye bamuvunaana bwemage sijja kuteekako mukono gwange kugoba mpuuga sijja naye nze simuvuddeeyo naye tampaga ku suuti ye tisimulyangako yadde n'olwataanu simanyira kumanya okuleka omubuuza nga koligi mu palamenti ebyo nga bagamba bakakembo baatulyamu olukwe kubanga bagamba kugoba mpuuga nze sigenda kulyamu olukwe Buganda ne muganda wange mpuuga ekyo tekiribaawo ekivunaanya kakembo ono ne Joyce baagala kugaana kuteekako mukono kugoba mpuuga tewali kirala era muwanga kyagamba nti mujje mwetondi bagala betondi tulwaki temwateekako mukono gugoba mpuuga bunnanfuusi migadde munnanfuusi nanfuusi migadde nakabeera n'emyaka 4 nakabeera mu bibiina 2 university nali mu UID UPC UID saafuna mukisa kuyingira DP yanjawulo neba namayanja nsereko nali mu nasare ya etendeka abana graduating okugenda mu DP nekati nakoma mu UID nenzira mu NRM era wona abuza bamukulu Mabike n'abalala Kakande ku university nga university politics sebo nali minister Rose Namayanja nali sebo nali minister Makerere never Luzige no president yali good president yali kulagera unanfuso no bwagamba bino ebiriwo ebimu byatandika dda twali ba UID nga twagala flag bearer ne wabeerawo fe nga tulowooza Mukasa Ronald yawangudde aba DP abali ku top saaba UID naye aba DP ne bava mu Kampala muno ne bayingira university ekiro nga baleese okucyankalanya obululu ne bagamba oli alina okukwata ki kaadi olwobagalana waliwo omulala yali abantu badda naye netuleeta Mukasanga independent Mukasa Ronald esimye nawo kon central wano nensereko akalulu tumuleetanga independent so obukulembeze oluusi okola sacrifice nali mbadde mu bizinga eyo betuyita abaana abakozi ba muzeeyi bampanga akasente nga nagenda ku university nga ninawo $5,000,000 nenzisiga mukalulu aka Mukasa Ronald as a student nga tukoye entalo tumi twagamba nti wano tulina bano bona tubalina naye bano abosera batubeera mu dduka university tusoma ero lukwekalakasa n'okwekalakasa katuleeteyo omuntu nga yes wa kibiina kyaffe yes wa government naye nga ali understanding ng'asobola okukola ki okuwuliriza era twalinayo okwekalakasa kwa mulundi gutya gwe munkulaba gye tuvudde kakati nze olwaliro ndi mu NRM obiwulidde bino byonna ebyogera olaba n'ebiri ku social media kanzia katono sebo edakiika migadde
So Mkulumedi bwotunulira okukoza okusoka mwade mubuzaye mutuba isiga ebimu bye byatulengeza twalengera ebintu ngebyo kakati njagala okuli olwaleero bwebanga onale Mwanga Kivumbi yakulira ye ssentebe wa Buganda Caucus omuli Kakembo omuli Mpuuga omuli ba Joyce Baagala nga ne ku kakiiko ye wa mawulire anaatuuza atya Buganda Caucus n'ayita abantu abo meeting eyo neggwa bulungi ffe bye twalenga ne tugamba ndowooza tuyinza okubeerako ebbali eno ate wetufunira emirembe wewaba eno batuyisi ne tukola ki ne tugenda nga Buwalabi butazze wano embuga ng'eriyo marathon ne tugula kits naye ate twasanze bakulembeze baffe ab'executive nga tebaatuyisa ate nabo tubasangawa wano nga nabo bazze kugula ki kits so tukulaga obuki obunanfuusi kakati ebintu ebyo bigenze bitambula ne mweyongeramu element ya ssente ebibiina tulina okukkiriza nti ebiina olwaleero biri mu ssente teri kibiina kirina mubaka wa parliament kitalina ki ssente kuviira ku ssente za iPod n'alina omubaka omu nga Asumaani Basalirwa naye afuna $5,300,000 every year ye whip ye chairperson ye caucus muntu atya kakati n'ebibiina bino ebirala ensimbi bwe omanyi abantu banga bali kubwana kyewa bayinza obutalwanagana nnyo naye kasitamu oli amanya nti luli twarwana nga tetulina kye tufuna katutandize n'okubeerako kye tufuna kyekiseera ekyokulwana nga tufuna empeera njakuwa ekyokulabirako omwaka guli oguwedde ebibiina byagabana NRM yagabana obuwumbi 17 mu iPod Nupu obuwumbi 3 ne million 10 FDC kawumbi kamu ne million 7 kakati bwovaawo n'okatako nti ate ffe ng'ababaka naffe tukola individual contributions fe tufuna tuwaayo $15,000 buli mwezi bano muwaayo mekaona Kakembo muwaayo kakadde kati bano bali 5 bali 5 on top of 3.1 billion buli mwezi mwini buli mwaka kate bongerayo $5,7 buli mwezi bawa mu kibiina kakati okero olwaleero linagamba njagala accountability gwe waliwo yakuguze kuba naffe mu Buganda Caucus tukivaddeko mu nkiiko ezimu ng'ababaka akasente akatono ke bawayo $5,000 naye nga babanja akawudde agamba mwe 5 ng'oli agamba mwe waliwo abaabaguze kakati esente ezo bwe zigenda nga ziyingirawo ne zitandika okutabula abantu abo bonna olwaleero njaga kubira nti nze ni NRM bino ebisoomooza nange nabirabako ogamba nti ddirwa ogoba omukulembeze ddirwa otula naye kikulu naliko mu NRM njawukanyeko n'ekibiina kyange emirundi 3 ne banda bwe yafa president yagamba tele parliament kutuula waliwo recall ne tusayininga yatukubiranga buli muntu ku simu tokolaki tusayininga ne mala ne nkolaki ne nsayininga ne waddawo uno omusoro gwa masimu oyolesa bunanfuusi nkulaga tolerance ddirwe tuguminkiza ddirwe ogoba n'ogamba nti oyo tumugyewo ogaye tutaddewo ono bino bibakola ki bye balimu ddirwe ojjawo mbwa ddirwe ogamba nti twetaaga okutuula bwe twaddamu ne tubeera n'omusoro guno ogw'amasimu waliwo party position government position tegulina okola ki okuyita tugamba no musoro mubi second time akasimu ne kavuga omulundi ogwasembayo gwali gwa age limit weyekawonga no age limit nti zino milioni 5 zizisobola okusinga age limit nobeerawo age limit party position nebeera nti abenale mwena mugende muwagire emyaka egyo gikole ki giveewo nenkola ki neŋŋaana olwaleero ne muki mwenalemu they listen to me kuba mwakafaananyi
olwaleero nze ngamba nti ne bwe nandibadde singa nali mu kibiina bino byendaba olwaleero nga nali for example mu NUP and we mba njogera nga Munnayuganda singa olwaleero ebyo ffe ebyatutuukako singa twali nga tuli tebatugoba wabeeranga awaawo ne bagala disciplinary action tetwagendako mu disciplinary action twagigana n'ogikola ki n'ogigendamu but baamala ne batuwa kaadi ng'abantu bakoze eki abantu bagituwadde singa olwaleero nali mu NUP nga waliwo ekintu ekyetaaga okusalawo wote n'ogamba nti president principal agambye kino ŋŋaanye era bandikoze eki bandingobye kuba olwaleero ndaba akasonga akagobesa abantu bano katono nnyo okusinza eri life of matter of life and death osalawo president okweyongerayo oba obutakola ki obuteyongerayo ngana and today he calls me ampita kuba amanyi ndi webuvuma nina abantu emabega esaawa yatunulidde ki bantu ku nkomeyo ya byonna agenda akuteekana I think this man had a point nilwakuba nange nali njagala nga ki so nolwekyo tulina okukanya nti n'enkola ya Buganda mukulu Medi omukulembeze yandyogedde atya because bali abantu bayita mu bbanguliro lya Buganda era nze ngo abantu abamu abatayita mu bbanguliro bwe tulaba nga abayita mu bbanguliro bakozesa ebigambo nogaa nti kino ekyana kya gundi you think ekyo ekigambo tetukimanyi nti mu lulimi gyekiri naye wawe tukikozeseza kakati olwaleero nomala nogenda tuza Buganda Caucus nga mulimu biganda bya gundi oli agambye kino ekyana kya gundi nutuza Buganda Caucus nga mulimu biganda bya gundi so mukulu Medi n'abatuwuliriza abantu kibalina okukanya for example nti twali mu Buganda Caucus fena gye tutuula netugamba waliwo ebiruma Buganda n'abantu ba Buganda nti byebiriwa nti byebino na bino naye ayinza obimalawo tulina kusinkana ki president ng'abakyole bamusikanye nga bali mu meeting eyo ssentebe waffe for example olwaleero ye Honorable Mwanga Kivumbi and nze sikukuta njogera byalo because olukiiko olwaleero alujjudde n'agamba tetusobola kusisinkana president nti ne ku nsonga zaaki za Buganda bwe kibeera nga kyetaagisa kusisinkana Museveni tetujja kukola ki musisinkana so okola otya decision weight noga nti ebirala byonna tubite bwe tubeera nga tulina naga nti abantu ne bamala bawulira abantu ba Buganda ne bamala bawulira nti tusinkanye bajja gamba twalidde batukoze kakati bwe tuva mu bukulembeze olwali tuli mu bukulembeze obutakola ekyo kituufu naye gamba nti abantu baagala kino baki baagala kikyamu no baki baagala okuwulira kibi nga bwe tutera nze defining ntera okunnyonnyola nti democracy mu Luganda nakinywa democracy is the dictatorship of the majority over the minority even when the minority are right nti abatono abangi basalawo ekifu nikinyigiriza ekituufu ky'abatono olwakubadde abatono be batuufu kakati olwaleero bwe ngenda nga buli kibiina kirina issues ez'enjawulo naye ate bye tulaba mu bibiina bino ebimu mu NUP byeraliikiriza for example olwaleero tosobola kulaba President Museveni FDC no bano bagwenze ku level ndala bano bagenze mu professional ki in terms of okulumangana bagenze bano bali mu ffe tukati ate tuze mu big league bano bagingidde bagenze mu Premier League UEFA muri big league so tugamba nti wetaaga okubeerawo okuwuliziganya era byebino Ssaabasajja yali atukubira ne Ssaabasajja Kabaka byabadde ng'ayogera yes mulina okukkaanya naye mubanga temusobola na kuwuliziganya within the same party oli ataze kukwesimbako wabula mwawukanyiza ki endowooza andi bino ne mwena alembye tugamba nti mwetutule tugamba ddi lwensalawo ng'omuntu nenga temwasazewo kino naye nze ekyo ŋŋaanye kinanjijja mu NRM because wano byendaba kiringa nti omuntu olukera n'agamba nti nze ekyo kyanjawulo obanga alina okuva mu kibiina so nga tumaliriza mukulu Medi abantu baffe abatuwuliriza nabo babadde basaale mu mbeera eno eriwo nti batomezza abakulembeze kuba abantu kati baplayinga to the gallery abakulembeze wayimirira
olumu nali omukulembeze omu yali kuno ku radio wano waliwo million 29 bali balina okutuwa zaali obaza zafulumira ne zaali nga tulina okukola consultation. I think it was marriage bill. Kakati n'abeera wano n'agamba kebanageza ne bazifuna bwe yava wano mu commercial break wano nga mumuddemu nankubira akasimu yawaleka wano n'afuluma nankubira akasimu wayi gw'oyinza okuba ng'olina ku mawulire tukajja ddi kajja ne mugamba ate ng'obadde ku radio nga nawe bino byaffe obikola ki obimanyi bino byaffe obimanyi era bwe zaatuuka yakola ki yazitwala ne anja kubeera munanfusi nawe so nolwekyo ekikolo kya byonna mukulu Medi nze ngamba bugambi nti I think ngenda kusaba Katikkiro nga mpita ku mukutu guno. I think we tutuuse tusaba atuyite ng'ababaka baaki ba Buganda kuba tetugenda kwereeta engeri gyendaba ate tumanyi nti we tuli wakaluba wokya naye abantu abamu olw'obutayagala kuswala kuba ne gye balina okugenda gye basooka okusobya abamu olwaleero basooka kukolokota eno kakati ate olwaleero yandibadde atuyita batya n'okugendayo kati ate ffe abanafu ffe tulina okugenda ffe abakulemberwa ffe tulina okugenda temunaye wandiise n'abakulembeze baffe bano so nsaba nti akkirize asiime atuyite ku lwa Buganda ne ku lw'abantu baaki ba Buganda kuba otandika mbu Abaganda baleete naffe tuleete kakati ate nga ne mu lukiiko lwa Buganda olutuula mulimu n'abalundi ababaka b'NRM nga batudde era bwe tutuuleyo tumanyi okwesonga nga tukyalaga naye mulimu abalundi mulimu Abanyarwanda mulimu Abanyankole muyinza n'osanga nga ate ikazi zino ziri 10 z'olekole essaawa 5 Nambozi agambye nti lekerawo obulimba agambye gwe Mpindi Nambozi agambye omuwayiza ati agagambo bwe gatyo nga tanabyogera Nambozi yankubidde wano kansoke nebaze abakulu abali mu studio yawo bazogedde bulungi naye nze nga Lubakyoya soke nebaze Buvuma omwami oyo migadde ekola abantu baye Buvuma bulungi ate ne mwebaza kibiina kyaffe ebiina byaffe ebyobufuzi obitabangula mwasooka UPC mwagimaliriza ne muddako CPAO nemugitabangula zitwa Democratic Party yanza okudda mu DP Gasoma Richard yawangudde ne mudda ku FDC mwagimaliriza kati omutanse nuupu naye nze kyemmanyi nga nze Lubakyoya omuntu ogamba mbundo ekifo ekyo kikalu omuntu si yagamba kooti yalina okugamba nti nno ekifo ekyo kikalu gwenyini Honorable Mwanga Kivumbi agamba nti banne ebifo bikalu gwe Butambala oli otya Honorable Mpuuga okitiibwa byakirize tugaane ayina kyeyagamba Mwanga Kivumbi Kivumbi kyali ng'omuntu gundi yamuyamba nnyo mu Masasi Mpuuga ate nga owekitiibwa akyali namenkaawo bw'opewo neyogamba nti nno Mpuuga nzisogira Mpuuga ye Muwanga gamba ekibiina kye kyagambye kyatumye ye kati mukulu Medi muno mu nsi mulimu ak'obuntu ndinze Lubakyoya nina bali kukwesiza kwanganga naye ngati gundi akyogere wabwe kyologere Mwanga Kivumbi yaliati nsiwa Mpuuga naye yaliumbye Mpuuga so ngamaza ngamba ebyofuza abantu ogenda kutukyawa nti gundi ono limba mutabe mu mazima nabwenkanya nedda olina okuba certified ogambe nti nno nzireko Medi mukwano gwange amazima kinayogera ese newulira otya Mwanga Kivumbi ye wabe Butambala basi bamulangira abagundi abamasheeka ayina hoteri ayina zino tuyanziza hello bali kuweereza bali muna Haji Makolo Kavuma abakulu nga basizza bonna booli nabo mu studio Honorable Nsibambi bwe yabadde ayogera yagambye ku politics owa chemical era n'abeera mungi naye mpuliriza muganda wange Mpindi nga politics yenna amutadde mu chemical akuba chemical akubooni naye nennumwa nnyo ne ŋŋamba Mpindi lwaki gwoba oyogamba nti oyogerera ensonga za NUP
nga NUP eyogera. Ekyokubiri nze nnyinza okuga ngola bibambi tatubusa nsonga esimi. Hello muganda wange webale kuweereza Medi Nsereko Sebuliba. Webale kuwuliriza. Nze munnakibiina kya National Unity Platform Bazira James Grevo omuto ku Kyengera State. Olwaleero kankubuulire Medi ndi wa National Unity Platform. Waliwo n'omuteesa avuddeko kyayogedde kyekituufu. Olwaleero akalulu ke tugendamu. Owulira nze ne woonoobeera nga bakuwadde kaadi nga nze Bazira James omulonzi nkimanyi nti nno tasaidde kuweerwa kaadi oba wagulidde waldi wa NRM wa National Unity Platform tetugenda kuwa kalulu. Kana akalu ke tugenda ku mwaka 2026 ka mulonzi alinayo ani atunyonyodde byagenda okukola oba biki byokoze emabega Katonda wakwesimba ogwo tugenda okukola tunaddamu ebyo Uganda edda mabega nze Bazira tuyanze ndaba y'ebintu. Halo ali ku simu. Halo Sero webale kuwuliriza ssebo. Ebinnya wowe Junior lansinzira kyango wano nga ndi wannasunyi nga ndi wannu ekyo mbuuza omwami Alo mukulu Medi wange yobala okuweereza mukadde wange sebo bali kuwuliriza ssebo. Yenze kayita Benoni Paatu ndi mwana nzaalwa y'obulenzi obudde buno ndika kiri wano mukambe gye ntumbulira ije nene radio CBS mama Victor Munyendo Kajjambo kasenzira ku mulamwa abaka ba parliament abayitiddwa ekibiina kya NUP okwetonda n'alisabye baveyo bawakanye enteekateeka eyo yakoleddwa okubajja mu okwetonda n'ekirala nsala mukulu Kyagulanyi ne banne bakulembera ebyobufuzi babijjemu okwevuganya oba gye banakoma okwevuganya bukana bukka n'olira nti George Musiro kamusinje ku Ssemujju nze ngamba kigenda situula ebyobufuzi bya Uganda era ekigenderwa kyabwe ekyokufuga Uganda tekigenda kutuukirira n'ekirala nga mmaliriza mbadde nsaba opposition yonna buli omu gyali yonna baleme kwekubanga amagi mavundu tegattira abantu wamu nti tusazeewo ekintu kimu baleme kubeera nga beeyogera ebisunguvu beevuma tekigenda twala byabufuzi byabwe ekigenda kubisuula busuuzi nze kayita Benoni Paatu akuume Paatu bali kuba nandaba bya bintu. Halo Nadi webale kuweereza webale kuwuliriza ssebo. Nze omutunzi wa poloti n'ettaka Medical Waste Bulenga abakulu mbalamusizza bebale kujjanga kutuwabula bajja ne bakiikirira ng'eggwanga lyaffe ne batubuulira ekirina okutambula. Naddala omubaka wange Mwanga Kivumbi oyo mulamusizza nnyo naye mugambamu nabaddeko k'ebutambala eyo Mwanga Kivumbi aliridda wa ali butabalira gamba agenza ate. Halo Fundi Jogo. Halo ejja watarongo setumba sebo gala otugende kanzigalewo abakulu abali mu studio balamusizza nembebaza okuvayo okujjanga okutunnyonnyola buli kadde naye nze nandibadde ndowooza nti omukulu Mwanga Kivumbi saagadde agambe nti bamugambye agambe nti eyo constituency ono taliimu ekibiina kyamutumye ekibiina nti bwe kibanga kimutumye ekibiina bandisoose kugenda eri mu constituency oli gye yeesimbira kubanga NUP si ye yalondanga ye teyajja abantu bennyini ffe tulonda eno wansi ku gurawundi era ffe tujja kusiima abantu be bakoze nga Honorable Mpuuga mwongera akalulu abantu nga abeeyo mu constituency naye bwe tunadda mu bibiina olw'okuba gundi agambye tetujja kukikkiriza ffe nga bannayuganda tetwagala tutegeerera agenze tuyinza kusinga wano ndigwa isibula batuliza mukulu Medi njagala okwebaza abakubye amasimu mbawulidde abannayuganda n'abantu ba Buganda bwe banaatandika okulabira abakulembeze mu kikyakoze kikyagenda okukola kikyateesezza mu kifo kya bino gundi agambye awo tujja okufuna abakulembeze otherwise bangi bagenda kwekyawa bave n'obukulembeze abakulembeze abalimu ensa bagenda kwekyawa nga tosobola kubeera mu ntalo kuva January
paka December lero bakulangira 10 luli bakulangira 10 luli bakulangira butabuuza at the end of the day abantu obudde bonna abakulembeze bagenda bumala mu bitayamba bano ekyo mwebale abakubya amasimu ndowooza abanda bakabanafa ba Buganda tukyasobola okweza engulu ate ne tuzza ne Buganda engulu. Nange njagala kwebaza bakubya amasimu naye njagala okubiriza abana byabufuzi bannaffe bonna ababaddeeyo abatuuliriza nti omutula gwaffe gwetaaga bigimusa tuleme okugutema. Njagala kubomulanga eri vice president wange wa National Platform ate mukoddomo wange Muwanga Kivumbi. Nze mmanyi asobola okukola kubanga experience agina abiseemu baleme kumuforcinga kumuvuga agende mu populism ebine byabampaane munjagala engalo z'abafuutu soja akakana akole ekituufu kyamanyi manyi obusobozi abulina akole ekituufu omutula gwaffe gwa Buganda nkiddamu gwetaaga bigimusa gwetaaga bumu gwetaaga unity enkya tu celebrating n'abazzukulu bali twebaza Buganda kyetaaga gana amalala ge baleese gagenda tukosa ate bagenda tunenya n'abazzukulu bagenda tunenya tunaabagamba ki Ssaabasajja Kabaka Wangale Medi wagenzo n'ombuuza ku director washali wadawe Kibudi noma nenganja kumukwanukula oluvanyuma ngaiza ate n'omumanyi amumanyi sebo ye Sheikh Yasin omutegede kiwewa baski wewa omutegede kati lero akuba badonji ja kumulama kati Medi njagala mukulu makulu yawaddawa badde ko nanfuusi babadde okireetera mu ange yo sakutegedde kiwewa nze mumanyi kamukubira Kurani Mungu agamba te mu Qur'an kumunanfuusi jamubuuza Medi makolo kavuma simanyi oba olumu ajja programu zinazigwamu nga zatandise ateeka okuba teyangoberedde bulunzi nze nabadde njogera ku munnanfuusi sinayogera ku kemiko zonna nabadde njogera ku kintu munnanfuusi ate makolo musiraamu asomewo Haji Mulamba amanye ebyafaayo ebyo bye mbadde njogera bw'aba awakana kino kyenjogedde ku kyambasuuti nabadde saagala kumenya abantu naye Senta Musewandagi makola amani Sewandagi goyagala okugamba Senta Musewandagi ye yaline Muwanga Kivumbi nga beegeza masuuti eno tejja kukola bulungi muyite wano kumpe wa Kiwakanya ekisembayo Medi ekisembayo ogundi wangamba nti chemicals zenjogera makolo kavuma Muwanga Kivumbi teyali mu lukiiko olwasalawo nti Elias Lukwago bamusimbeko bali mwezo naye Elias Lukwago ne Muwanga Kivumbi waliwo baawula eyo kemiko ogambye otya olukiiko lw'okuntiko lwasalawo nti Elias Lukwago bamuggyeko baleete babimwezo ku bwa Lord Mayor Muwanga Kivumbi nga vice president wa Buganda yalulimu eyo kemiko temukimanyi nti gundi yajja era namboze bino byagamba agambye nti muwayiriza musajja goli mubi ngenda kuwa akatambi ate banna Uganda bakalabye bangi ng'akyogera ku mpewo tekyabadde kyankweko kyankukutu yabadde ku muzindalo nga guno gwendiko n'agamba nti Buganda ereeta owaayo naffe tuleete Lubongoya tulabe oba tetujja bawangula galawo Haji ebyo byamwesi bisobola ebyo byakataka kwebaza abantu bannayuganda tuli mu masanganzira gwewadde mulamwa tuli ku masanganzira naye n'obuvunanyizibwa buli eriffe bwe mwalonda abakulembeze tulembe kubawabya naye naffe ng'abalonzi tubasaba bwe tujja eyo mutununulire ng'abakulembeze